mu kampuni tewasoma biragiro tebakkiriza kwagalanira mu kampani bakkiriza nafuna mu kampuni netandika ogenda ngewuwe newebbirira awo wonna ogezaako funa naye nga tofuna mwami wange tamanyi kati lwe nasembayo ogendayo nenfuna olubuto kati nze nali sibimanyi nti lubuto biki ebyo nga sinaazi nkoze sente zange mpulira nziina netuusako buli kimu kozi mami aba tasobola kuntuusaako buli kimu kino kiwali owulya nga mami tayinza kikutuusaako watoloka ku mulimu lwa kutaano tetwakola temwakola twalina days n'ogenda ewuwe ne mugula ebyokulya temwateekamu ka firimu awo naffe byali byampola kale kati olubuto lwenkana bbanga kisaawa zino saawa zino ndi kusaawa kitundu owulira otya mpulira bulungi kozi mukuzizza mami wange naye ambeereddewo ate ono omukulu gwe mwalya naye capati z'okumakya omukulu gyali andabirira kyakabi nnyo ddala kuba abasinga tebakola ki tebalabirira genda maaso mbeera naye kuva lwenalufuna kozi mami yandaba nga luli myezi ebiri nangamba nti pauba wakola kino na kino kola ki ngamba nze ndi mamiwo opendi nemugamba nangamba naye muvubuka waali nemugamba yesu waali ate akkiriza obeera naawe nemugamba ye akola nemugamba ye akola nangamba kiri fine osobola obeera wano ewaka oba ogenda wa ewo nemugasinza beera wano obuwo kozi nasoba sobola beera wo kagende kati togende ewuwo si kye wali osinga okwagala kwesenerako etukute weesenereko kati weeseneddeko anyway magezi kigowa abawala abakwenkana amagezi gempa abawala bannenkana temupapa kale yes topapa funa omuvubuka naye topapa gena mu bintu ebyo asooke mu ddwaliro mukebeza mundaba right now yes anfuddeko naye olabira sikifuna nnyo kibi kyennyini wembeera ne mami wange aba awulira ayagala mpe buli kimu naye agamba akasitaali wani kasitaali wa bbaawe kasitaali wa muzaffalo siye muzaffalo daye wausimbi faadi akanyaako kafaadi kalina engeri gye kagenda mu kutu ng'akakubuulidde n'ogaa ebirala tujja biriya weebale nnyo weebalire ddala kuba muwala wa kabi era katubuuze kwono ali wano ate gwe mukwano wali ogenda funa n'owona togezangako kati gozze kikyoyigidde kuba n'abawala ababiri nga gwali wano yogera nnyo sindaalo Dankani bwe yagamba Wilipa yabikuwandiikira mu bbaluwa n'obisoma. Thomas. Weebale nnyo weebalire ddala. Abawala bano be mulabye kintu kya kuyiga nnyo gye tuli mu society gye tutambuliramu tusaana abantu we bati. Edda muwala bw'afuna olubuto abantu batandika gifuula mboozi muyaaye okitegeera naye ng'oluusi si mwana muki muyaaye ono agambe yava ku kampani n'agenda ewa faadi ne balaba simanyi Telemundo n'afuna ono yali agenda afuna n'alwawo n'amalaya n'akola ki kirungi nnyo tonaamuli yamuzaalamu amulabirira ne mami yamubuulira naye gwali eyo nga mami omutya
nga taata omute yakambuwala n'olufuna n'otandika okugenda ng'olowooza binaggwa nambiro. Olubuto lukula ludda mu ki? Ne bw'ogenda ng'odduka lweyongera kujjawa? Njagala obbagamba ekintu kimu. Waliyo ebintu bingi ebiteewalika. Tuli wano nze nnyini siri mwana wa maama wange tawanko wampeta. Taata wange yamusanga eyo mu Ndeeba ng'agenda ku ssomero n'amuwa ku lifuti. Ebyaddirira yenze. Kyokora bakugambye togwamu maki? Oyinza okuba nga toli mwana wampeta naye nga gw'ogenda ositula famire ya taatawo. Oyinza okuba nga tebakuzaalira mu maka naye nga gw'ogenda olabirira batoobo. Oyinza okuba nga maamawo tebamuwasa naye ate ng'ogenda vamu ofuka omuntu obuvunaanyizibwa mu ki? Mu society. Mbaagadde nnyo bawala bazzukulu temujjanga okwo mu making sure nti okuuma obulamu kintu kyaki kya bbeeyi. Muyise mu mbeera nga si nnungi nnyo naye ate mugifunyemu ekyaki. Kye njagala okubategeeza kiri kimu nti okusoma kukyasoboka naye ng'oyinza obutasoma bya SST n'osoma omulimu gw'omuki gw'omu mutwe ne gukusobolesa okukulabirira n'abaana bo. Abantu ne bagizannya naye nga giri ku life ki experience. Ladies and gentlemen, essaawa eno yennyini katuleete celebrity azannya emizannyo gino egya life telling ng'ebiseera ebisinga gye batambuza amawanga kuva kuno paka America, Canada, baluddewo ebbanga bazannya emizannyo gy'otula n'olaba n'abaana n'abazadde n'emikwano. Ladies and gentlemen, katubanjulire Madamu Ketra all the way from the Ebonies. Assalamu alaikum. Amanya n'eddoboozi ze Mariam Bukenya eryoku TV Ketra. Ndi mukyala muzadde, nina abaana bana. Basatu bawala be bakulu, akasembayo ke kalenzi. Naye bwe ntunuulira abaana bano nga banyumya embeera gye bayiseemu naye ng'ate bo bagirabidde wano. Waliwo ebyeyongerayo mu maaso okugeza kati ng'ono mukwano wali okirowoozezzaako nti oyo boyfriend asobola okugattako mujjawo. Kubamu akafaananyi nga baggaseeko mujjawo. Oli mwana muto, otandikidde mu kuzaala, tofunye ku ssanyu liri lye bagamba nti ery'ekivubuka. N'ogendako out ne banno ne mikwano gyo naye gwe olusumbuseemu otandikidde mu ki? Okuzaala. Kitegeeza step okoze eki? Ogifiiriddwa. Naye okutandikira mu kuzaala tekitegeeza nti okuze nnyo. Emyaka gijagenda gikulampulampula naye ate oba ofuuse maama kitegeeza olina okukula mu ki? Mu birowoozo. Kakati mukwano oyogedde bulungi nti omulenzi afaayo yeebala nnyo naye wali otuddeko awo n'omugamba tukyaleko ewa maama n'owulira endowooza ye. Wali obaddekaawo n'omugamba nti maama ayagala kulaba oba okuva wali ofuna embuto oyagala okufuna embuto ewa maama. Waliyo abakozi abakulu ng'omusajja mugamba kitugembeko ewa maama wange okyalo mutalo awo bateekawo obusiiba oba abantu takyayogera olugamba betugendeko oba okyaleko bazadde baba ate bane ssente weeziye naye kati otulira omwana ng'ono ababekoifeni tugenda okyalo ewa maama wange boifeni amunyooma buli omu ng'akyalayo okukola ki yalabanga ekyalakayiniziteeka naye mukwano naye tugenda nga bazaala naye nange tusaba mutusaasire ng'abazadde tuyinza okugamba nti eno yali ensobi oba nimamala okuzaala mukana n'akusuula tulina okulaba bafuna olubuto olwokubiri. Kisoboka bulungi nga tuwoza eri yali ensobi naye n'atuuka awo omwana ayingidde emyaka 2 omuto ogenda okanga ali lubuto eyo eba ekyali nsobi era awo nno wensabira nti kale bw'oba ozadde ono osobola
omuzadde oyo osobola okugamba nti katika nsooka enkuza ono nga nange bwenkula mu mubiri bwenkula ne mu birowoozo sweet nebale nnyo bukyajjamu lubuto kubanga etuba tuzifira ekisooka okujja kulujjamu naate beebaze nnyo maama wo nti yakubeererawo naye njagala okkiriza mu mutima gwo nti maama wo tolina kiwamusasudde wabula wamwongera buzibu naye okujjamu n'okuteekamu ki ekisinga okuluma bababuuza ogerama olubuto luzibu lwakujjamu ate oteekamu oteeka butubeera twagala naye kyembuuza ogenda olufuna obeera oyagala naye omusajja oba takufuddeeko ogenda n'olugjamu ate kibeera kibi nnyo olugjamu kibi nnyo tegeeza okulugjamu kuluma nnyo okulugjamu kuluma nnyo singa odduteekamu tukitegedde kati mukwano nandyagadde ofunayo akadde weebaze maama wo in a very special way yakubeerawo naye ayina amaziga ku mutima nti wazaala teweetuuse okitegeera ekyokubiri abadde akulabirira omugaseeko omuzzukulu okitegeera omuzzukulu ayinza oba mmeeya ati tanatuuka naye olina okufuna engeri gyewebazaamu mama abazadde abo bayita mu bingi era njakusaba yakayimba nezinabsekenza abakyala bayita bazira batumaliriza abakyala bayita bazira okategeke abakyala baba bakasabire tuyinza gaali kino kigenda erimu ababadde bawuliza sitori z'abana abaana simanyi oba mukirowoozezaako oba mukifuddeko nga bababuulira yesu bayinza okuba nga bamu basaazeemu naye wallahi yamugumu abatannalufuna nabagambye wobajjamu empale naye nga togenda kukola susu wabula ogenda kwegatta na musajja atali kitaawo atali mwana wa maama wo gotalinaako luganda suubirayo olubuto suubirayo obulwadde mugera ne muti embuto ne mwerabira nti nesirimu gyali saasira omuzadde agenda okubeerako ng'ofunye obulwadde saasira omuzadde agenda okubeerako ku ndiri wali ng'oli wali byolya byebifuluma maama ataaliyo ng'onoonya obulwadde obwo yali mu buzibu essaawa eyo alina okunoonya ssente ezirabirira batoolo alina okunoonya ezikulabirira abasajja bene tuno tebakyafaayo taata tebakyafaayo 10% abo gyebali era tubeebazeeko olwekyo naye abakyala bangi abakulu ddala bakabanako omusajja yandikawo naye kati ate olubana abaana abato banosuula busuuzi anti n'abaana bangi ekyalina okuba obungi tekitegeeza nti mujja kutegeera kyengezako okugamba mutegeere basajja bokka oba n'abawala ndi kubawala abasajja nabanenyeza dda nti kino ekintu kirituwe nze naawe bwe tukikola ebyo byebivaamu naye gwate oneesanga nnyo ng'okoze ki wanfunisizza kyekiri ekyatuuka kwoli so kyesaagala kituuke ku bano mukyasobola okiziza okuva n'olwaleero muwulidde bazzukulu bange temwegomba ku mbaga temwegomba temwagala samba gawuni n'ogisamba eno n'ogisamba eri n'ogisamba ngaani ani akasamba gawuni Dr. Kurusimu bamutikira mwe temwasanuka nga bamutikidde ye nga yagumiikiriza ffe nga tugumiikiriza mwe baani abatagumiikiriza mwe temwali mu covid bana tulekakwasa covid abaana bano mwe tebabateeka mu lockdown bafunyeyo ku mbuto nga tebanatuuka mu covid ezokese zibaddewo mwamiesi naye kyesaagala beekwasa nti covid naye bw'oba ofunye omuntu akulumirirwa n'abaako kyakubuulira please take it musaasire bazadde bammwe oba mubazadde bammwe baavu abazadde tebaagala bazzukulu kale temupapa ndoza kyoyagala temupapa bannange nontubifumangaki bannange mbaganga enyuma naye mwe mutunulire bannammwe nga gwoliawo maamawo waliwo nga toli bawambaga neera tokigaana kutwazaako omuntu akuwa ekitiibwa naye kakati oyinza okusanga omwana ono nga nenyazaala bwe tamwagala nga mugeza bugeza ate yaleeta omuzzukulu nga yaleeta naye ng'agamba laba owakaana laba biki ng'alaba buzibu bwe yaleeta badde omuzukulu wali naye ng'alaba buzibu omwana ono buzibu kati erinyazaala okitegeera banyazaala batategeera buzibu omwana ono ate alaba ng'amata agandigenze ewe bagawadde muzzukulu ati kakati erabye ebyo naye nga mu bufunze baanammwe tubasaba busabe Dr. Professor bw'aba afuddeyo bafaako mumusasule mukyasinga okola ki okwagala ekyasinga okwagala nga mweyongeddeyo mu maaso sikoma wano
tutegeeragana ne bazadde bamwe kye basinga obbeetaagamu soma omaleko sente bwe zigaana kale atetenkanye noonya omusajja ag'emyaka gituuse ne maama wo naye ayambale kukomesa ndaba neetegeera amanyoli beegayiridde namwe abavubuka abali wano mwe mubituleetera kino kigenda erimu mwe mubituleetera omwana ne bwemba nkukonyegaanako ate bw'oba okkiriza tweprotecting ebyo byeprotectinga biganye bwendufuna kubeerawo naye ne mutuzaalamu tulowooza muli basereebu ate abo banne olwakadde kankumiwono basereebu obensonyiye owensonyiige ddala bye mubeeramu oyo nno ye mukyala abeera ku sikuriini zaffe kuli ku ebondisi ng'atuzanyira emizannyo